ebinjogera kumbiwulira nebuuza nti lufaana kibaganda bange ansooke mbabuulire kyanzija mu kyalo kyewaffe nendasenga mu kibuga eno songa eyaleeta enkulu mu byonna ekuteeza obulamu bwange wabula newunya jjojo nga mutudde nemuteesa Kadongo Kamu yennyini supa mwenge muzo mfachi mwe basebo Kenzo yaliko baba nemuteza kwa kusaka nakola chazo mwazo wamo bakazi na kunywa mwenge kama irungi agachaka anyagangulira abalengera ebigambo by'abasuka bantu bange emwa bakize kuza Bade sagala tuyimbe nnyo ku lumbe lwa muganda wange lwansonga Ivan mumanyi nnyo era mutabani we yayinza okunjulira nali mbeddeko nabo mu kikomera kimu bwe nali mpangisa ebuziga eyo twasulanga ffenna mu geeti emu okumala emyaka ndooza ng'ena twasharinga ebintu bingi nnyo yali muganda wange nnyo nga neiba wange era olugendo lwa Ivo olw'obulwadde tulutambudde ffenna mu mbeera emu oba endala oba okitegeera semberako wano bwoti mukama wange olimekayana n'abatuuze baviire balabe kakati bwe nzirawo nenjifuula sho si kirungi wadde njagala mbasanyuse nandyagadde mbasanyusa amazima ga Katonda muggulu naye ekisooka nyina abayimbi benzize nabo bangi nnyo benyina okubintroducingira mubalabeko wano tuze nga abaana bonna aba UNMF abasinga nze nabo
abatonotono naye bale nyina kyenjagala okwogerako kitonotono ku bulamu bwa Eva natandika okumumanya namutegeerera ku mbaga y'embaata eyategekebwa muganda wange mukulu wange John Sega wali mukubireko mu ngalo emyaka ndowooza njogerera mu 15 okuva kati nga tewali naye antegedde musajja bwategekanga jjamu ne tugenda ije na mitinga Eva n'afuuka mukwano gwange tuwangadde ebbanga ddene abaana be babadde abeeranga nabo bazanyira wamu ne bamaya abo mu kikomera kyekimu so kintu kya Eva kinkwatako nabadde naye ku lwokubiri oluwedde ndowooza yali azze kunsiibulako kubanga yajja nampahaaga n'abaako byaŋŋamba kubanga abadde ategeka sho ng'alina byayagala nkoleki ntegeke so essanyu sirina lingi mu mutima ate saagala kulimba nga ndi mu maaso gamba naye kyenyinza okusaba abantu mwenna abali wano bale nsaba tusiga ensigo ennungi mu mikwano gyaffe buli omu yenoonyeza mikwano gye funa abantu bo nga ggwe bintu by'ensi eno bingi bitumalamu tukayanira kino tukayanira kiri naye singa oba osobola ofissayo akadde nawe ne weerowoozaako nga n'ogamba nti mu bino byonna nze ngwawa era wawendi weekolere famire outside famire yo gye bakuzaalamu naawe baako endala gye weekolera mu ngeri yo kiyinza okubaako olugendo lwekikutambuza kubanga Eva ono atambudde n'abantu bangi emyaka gy'amaze nga mulwadde naye ng'emikwano egyo Eva zagizimba kuviira ddala buli watuuka n'abaako omuntu bwafunawo bwatuuka n'afunawo alwadde emyaka mingi aludde mu bulwadde naye abantu bamudduukiridde ab'enjawulo bansonga abadde tayomba na muntu yenna Eva abadde wa ddembe ennyo mu nsi muno era sikiwa nti mwali muwuliddeko nga wanyisiganya ebigambo so mbadde nsaba bwe tuba tutudde mu maaso nga wano tuleme kutula butuuzi kuvaawo tuddeeka naye oveewo nga atleast olina naawe kyoyize noga naye leero lwa Eva naye ekyayinza okubeera nze naye banamperekera batya nze kuba buli muntu ali wano amatalinga kubanga olina obuvunaanyizibwa n'emirimu gy'otambuzeewo n'abantu b'otambula nabo so mu community eyo gy'okolera gy'osula gy'okola ki lwana nnyo okulaba nti teweesibaako nnyo ntalo kubanga at the end of the day entalo tezina gye zigenda kukutwala naye weezimbire family yo outside yo family so that family gye weezimbidde yegatta neeyiyo ate neebaako ekola ki weekutuusa ekino kye mbagamba nkijja ku mutima gwange kuba muli mikwano gyange nze mumpagidde okuva nga ndi muto mpaka leero sandyagadde kuva wano buvi nga just ngenze bugenzi olw'okuba nayiseewo wabula nandyagadde ndeke nga tulisiina akagambo kenshyaliza emikwano gyange si bwe kiri saba mukama abawa omukisa mwebale kubeerera mu Eva bange mwebale nnyo nnyo nnyini ddala mwebale kubeerera mu Eva ne mujja ne mubeera mu maka gano ne mugaweesa ekitiibwa saba buli omwali wano mukama amuddizeewo olwekyo kubanga abantu mwandibadde mwebase naye Eva yani okubanga olwaleero muli wano mwena bwe nti so kyamukisa nnyo saagala kulwa wano kubanga nyina baganda bange kansooke mba introducingire ndowooza ngenda kusooka na Shiba vice president waffe mukubire embogalo Shiba banange ndowooza ne nina Rose naye amuwerekereko nga bwasembera olugalo banange Why Shiba mumugamba kwambira ndowooza ne Karo nantonga muwerekereko kyabaddeyo kololo tulina omuganda waffe yimbye obuyimba bungi n'abayimbi bangi nenyini Ansoni Baluno mukubireko obugalo baganda bange Ansoni gyamutulabe twayise era ne Amelia nambala naye mwongereko ku bugalo Amelia gyamutulabe twayise ne Gulu Radio Official naye mukubireko ku ngalo ez'amaanyi tulinawo muganda waffe Lydia Jasmine naye mukubire ku ngalo ez'amaanyi ejo bangi nnyo banaye menye kindeke kine abayimbi mwenna abazze ne UN emwe musembere mpolampola abasinga kubanga tuli bangi musembere mpolampola wano ne bwenegiiwange abayimbi bonna abazze ne UN emwe musembereko wano
olwekyokke muwala wali mannamakula naye mumukubireko mu ngalo z'amaanyi. Babi gy'ensolo nkambwe naye mumukubireko mu ngalo z'amaanyi bannange. Bangi nga bwekiwulira bangi nnyo naye n'abalala basobola baliwo enyemako abayimbi nga tulina abakulu tulina abato tulina abatandika tulina ki nandyagadde buli omu ali wano abeeko akagambo kayogera ku mutusooke mukubireko omuyayiganja mu ngalo. Akati kyembadde nsaba tutandike n'ani? Tutandike n'abandi wano nga bwe tugenda bwe tugenda tandika ne Amelia Nambala. Abantu bano beyanjule bakumanye bulungi kuba bakumanye abasinga nenda bwere tugende maaso. Kamafe bazibwa bulungi bannange mwebale nnyo bakungubazi bakuza bakubamu akapeera bandi mwebale bakungubazi bannaffe bandi tutuuse okunyolwa kwaffe naye tusaba Mukama atugumye ffenna ekkubo sirina bigambo bingi abannya bamufaanirira ennamba. Mala musiizaako mwega amanya gayenze Carol Nansongo mwebale tujja kungubaga ffenna lyokkubo si kyekyo tujja kusaba Mukama evene waffe amwongozi emirembe mwebale nnyo kujja. Mukama yeebazibwe amanya n'eddoboozi ze Hansoni bali buno sokanyume mukanyuma eno kapyata kwetula nywere onywere kaiwe tula n'okutwale babi kapyata kwetula nywere onywere tula n'okutwale kyalo nnyo ekyakibiringaku mwebale nnyo okujja okukungubaga wamu naffe n'ekiramu mwebale nnyo okwagala music wa Uganda bannayuganda. We are Sauti Band. Mumanyina tamunya patebera mbayana tuli bagezina sibasiruke oyagala kenagenda omanya mukyala nagenda tuli bagandana amanya nedobozi bakita Grade Official bane ekibigengengennyo kyabaddewo okutuulako tusika waffe siri mwogezi mulungi nnyo naye tuli wano for one reason ate ffenna lyokkubo mwebale okujja kukungubagirako sisita waffe era thank you so much. Munansonyuwa bamwe eddoboozi lyafudde tuwagira shimba wali kusimamuli mukyala Evelyn abadde mukyala nga mumanyi nga ayagala Katonda saba tusinzeyo oluyimba luno bw'oba olimanyi tunuulira ensi gye watonda enewunya okwagala n'ekisa Nebuligambo byemanyi sembuliko ekiza kunyanyala buli Katonda buli Katonda
tugende Baby Kenzo wangambe Tomuza Turi wapita wacho kuberiso Tomuza Amaso ganga jolea kurondora Endi muri wapita wacho kuberiso Mwachimanya kenti nambe mingu Thank you Bane maramusi zako mwena Amanya wapita Baby Kenzo wankambwe Kitalo nnyo ekyamukwano gwaffe Emirembe lagu naye mbasaba ffenna tubere strong obadde kyekyo kyemwagala badde sikitegedde naye nga kitalo nnyo bambi ekyamukwano gwaffe atuyigiriza era tuna ffena tumugideko nti atuinspirinze okubeera strong ne mu mbeera etali nnyangu so mwena mbasaba mutwaleko ekyo to be strong even in a hard situation mukama awe omukisa musule bulungi tugende mu maaso simanyi bulungi kwogera nnyo naye katonda abakuume tugenda muganda kabifo tulina abakulu n'abato nga bwe nabagamba kitalo nnyo ekyokugiribwako omulimu munaffe era ndi munnaku y'amaanyi naye kamba kusimbulemu n'akaseera kano kibino byenjogerako byabadde Amerika bategekayo kato ebayo buli mwaka etuma omuyimbi abasinze okukyaka bitenda kwata eŋŋoma ekyuma ne kinyooka ku lukalala bagenda siyabadde asooka ebigezoekuyisibanga gomateeka anomankasi kama kati tunagenda awamu ya Yagenda katusooke wano ekyo kiwanuka ekyo sehaite Oluganda lumusongwa, this is our American girl. Hello. Bonsita Rachel K. Daughter to Halima Namakula. I would like to send a message to our angel, Evelyn. She fought a really good fight. And she will always be in our hearts. She will not be forgotten. I want to dedicate this song to her. It's a small song. I want to dedicate this song for her. I believe she is our hero, right? Evelyn is our hero. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach within yourself, and the sorrow that you know will melt away. Rest in peace, Evelyn. We love you. Nane katukube ku ngalo z'omu ya Yagenda. Aliwa. Tatari nangu. Yega jana ki. Njogere muri yayo ba mu Uganda. Ati ekyenoma tolya erwangwa wabwa. Ado manna kutadde nti kyanoma nti evening wano wamulemye. Nituwasala kusabiya. Tuyinza okutambira jjajja Godi kano nalumyanso abadde talina mbwa yonna nga si wa nnooma era aleme kumugimba namukwata bwa sitiyo
Tukidoze ali okuzikimba na kukwata bwati. Nenga mwe balo kwesomba, mwe balo kasiba wano. Nanoma nnyo. Jajja gwe tumuliramu. Nalumyanso ono amuteke mufu esinga okuweza akabi. Kukapa je kuketoza jajja godi gyakasiba yabamuteeka. Thank you very much. Sajja wakono wamwita Eddy disc. MC okusinga naye nga tera nnyo. Avaayo eyo. Pekako. Ndowooza olaba ekisaawe kye. Abigani muganda wani muganda wa Moze yandekawo yandekera pulezidenti. Naye nze Eva nasembeera naye ku Saturday ku show ya Abdumulas ku Papazi kwanze nadenkola program naŋŋamba eriyo nteekawaawo ngenda wala koze gwosemba ku CD era olwamaze oyimba ku CD nasibula nalya naye nga mwebale kulabira Eva naki Mukama abampeera omukisa baagala Anson tosooka genda kuba olina otuyimbiramu akayimba k'omwoyo nzireeba Lydia Jasmine. Badde mbalabira ku TV mwebale kwagala Eddy bambi amanya n'eddoboozi era nga nze simanyi nange kwogerayo naye njagala mbabuulireyo ekintu abalala bonna kye batwogeddeeko kuba obwedda mpulira abantu boogera ebintu bingi Eddy Nagu mulaba nti eno gye tuzze wala abadde avanga eno buli wiiki buli lwakubiri si bwe kiri president najja emutunde ku ki federation ku jam session nga ffena ne tumanyi Evelyn gyava eno naye Evelyn abadde ajja abadde n'omuntu we bajjanga naye nze njagala ate by the way sikyakujulisa oba kikwebaza Shiba ne Eddy bapresident ba federation kubanga do you know why baselebratinze Evelyn ng'akyali mulamu mukiwulira ekintu ekyo mukikubira obukalo abamu kumwe temumanyi reason lwaki tukola jam sessions zino senga Evelyn tazze nnyo ku jam session senga abamu ngaffe tetwamulabye nyo naye nze nabe Evelyn emirundi ng'ene oba etaano every Tuesday abadde ajja wali naye nga bw'ajja bamuwa akazindaalo n'agenda ku stage n'ayimba ne tumulaga laavu ne tumuwa akasente n'agawo nga musanyufu ne bamuzza bulungi ewaka mukikubira engalo ate kyafudde alabye nti bamucelebratinga afudde alabye nti bayimbi banne bakola ki mwebale bambi kukungubaga kitalonyera naye Katonda yaweera yakola ki katusabire wangi mbadde manyi nsooka kwogerayo akagambo kamu babiri si bwe kiri naye nga Mukama akole ki sabe Mukama omuze Evelyn Mirembe nze manyi Evelyn ali muggulu kubanga sirangako omukyala mugumu muvumu ng'ayagala nnyo abantu talina buzibu bambi ku bantu ayagala buli omu ayina ekisa ng'ayina essuubi lingi naye era Mukama bwatyo bwakoze eki bwageze mwebale muwerekera kati mwagala kayimba ki akapesa bana haji abamuzi zako haji soko je before na haji soko Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banange kitalo
kisalo ekya muganda waffe muyimbi munaffe naye twebaza ange olw'obulamu bwamwe wadde kuba ffenna lyekkubo kiyimba teyamba ntayimba kyebagamba ani kiki kyebagamba genda mu maaso banyoze banange mwena bakungazibanaffe twebaza nnyo buli mulundi tubeererawo mwebale nnyo mwebaleda